you'll have our full backing, 100%. And the people of Uganda will be so kind to you to return you. Can you have Uganda? Yeah. The last version of Uganda. Now, one, twagala okuvaayo n'eddoboozi eryawamu. Of course, enkuba yatonye ababaka beeyongera okujja naye n'abataliiwo twogeza eddoboozi limu. One, twakitegeddeko nga media namwe bwe bakitegerako ne bannayuganda abalala bakimanyi kati tekikyali kyakukweka. Buli kabonero akaliwo kalaga enneemi etalabika miliyoni 10 zaweebwa era zigenda mu maaso okuweebwa ababaka ab'enjawulo okusingira ddala okubeebaza okuyisa etteeka ly'emmwanyi. Eryokubiri, okubateekamu akasonda baasi babeerewo era bayise etteeka erigenda okutwala munnayuganda atali mujaasi bamutwale mu court martial. Kino si gwe gusoose. Eggwanga lyaffe buli lwabaddewo ensonga ng'erabika ekutta akati nga ddala pulezidenti we Museveni aginamu, General Museveni aginamu interest. Bulijjo akozesa ebintu bibiri wammanga. Akozesa okutiisatiisa n'obukambwe n'amagye. Oba si kyekyo avaayo n'agenda mu nsawo ye n'aggyamu essente n'agulirira. Okusooka tutega pulezidenti tonafuwanga kutuuka ng'awo tinga gw'olowooza nti by'oliko bwe biba bikyamu tosobola bimatiza abantu. Obukulembeze obulungi bukozesa kye bayita okusikiriza, persuasion. Bukozesa amaanyi g'ensonga. Naye ebyo bye byamuggwako n'agamba nti omukadde akwasiza ku ki? Ku ggolu lye. Kavuna alina ssente ennyingi ennyo kakozese ssente ezo rupiya okugulirira buli kiramu ayiseewo kyayagala. Yatuyisaawo ku mwanyi ne tugamba abantu nti bino abawagidde emmwanyi tebabikiririzaamu naye bali mu kutya oba baguliriddwa. Ku luno nga baleeta etteeka ebbi eddala eri bannayuganda era rupiya. Bee batyo mu myaka nga 2 agayise nga bajja ekkomo ku bisanja ebibiri ebya pulezidenti era Ssekikubo yakulembera olutabaalo olwo n'agamba nange tuli wano ku Mosakooti tuba tusindisiza layini buli omu obukadde 5 baagala tugenze tuyise. Naye wano mu palamenti nga bayisa etteeka ly'okujja emyaka wa pulezidenti era kyekimu basooka ne bagabayo 29 ne wabaawo ne kye bayita Farmers Article 110 era ezo rupiya ababaka bazitwala. Naye amawulire gennyina ti ssente ezo teziyamba babaka era twala tebaakomawo era neyagweri abagikwatako ne bakwata rupiya tezabataasa. Ne ku luno ssente ezo ziriko ekitambo ziriko Oluganda kiriko ekisiraani. Buli azitutte eyo wansi sitaani egenda mugenderako era ojja kugamba bangi bonna tebajja kuva na mukamyufu k'NRM. So miliyoni 10 tezisobola kutaasa ng'otunda ki eggwanga lyo. Ne Katonda agenda gy'abeera n'akusabira essaala embi n'otayitamu. So tutuuse wano olwaleero ng'ekintu kye kimu kizzeemu. 1, twagala okondeminga, twagala okuvumira ne sikuvumira inati General Museveni because abantu babiri tubateeke ku kamera. Omu yagaba, omulala yakola ki? Yafuna. President w'eggwanga gwe fountain of honor. Please lekeraawo okozesa ssente z'omuwoomusolo okwonoona institutions zino nga parliament. Actually abamu balowooza nti parliament enzifunamu nti abakulembera parliament abamu balowooza tibaba bayambye ababaka. Baba teyabayambye, baba bavumiriza ekitongole kino. Era kati bannayuganda tuli wamu ku mutima gyammwe, tuli wamu, tutambulidde wamu, tuffe tuwulira kye muwulira, obulumi bwe muyitamu, okulaba ng'ekizimbe ekyababaka be mulonda okuba ng'abazimamyuto okugamba ku bafugabbi ate be basooka okuwaayo akasente ate nga mazima mutusasula bulungi. Tuli
tetuli bantu abasasula obuki obubi batusasula akasente akati akasaanidde era katusobola okutambuza emirimu gyaffe n'olwekyo tuli wamu nammwe ku nsonga eyo twose twagala okuvumirira engeri gye tuyisangamu supplementary nekye bayita kati classified expenditure kyatandise okufuuka ekyenyinyalwa because kati kirabika kisaawo kiri awo buli sente z'okukola ekibi bwe bazipokera ne zijja mu paalamenti olw'okuba abakulembeze b'abamanyi nti mulimu ettu lyabwe n'ababaka ne baliisa mu ngeri bw'etyo n'obukiiko buno obutula mu sente ezo buteerezebwe bubeereko nga bulungi buli mubaka wa paalamenti tuyisiza okutandika ne kaakati tuyisiza nti tuyisiza buli omu agenda kusayininga awulira nti teyazifunye era nga tojja kuzifuna jangu otekeko omukono tubasaba mwenna gye muli ng'oli naffe ng'olira sente zino tuwazitutte era tojja zitwala jangu otekeko omukono ku kigambo ekigamba sijja zitwala saazitutte era nzikola ki nzevumirira kyekitono kye tusobola okukolawo kubanga tetusula mu nnyumba z'abantu tetubeera nabo ekiro n'emisana ate tetugenda kubalundanga nte n'olwekyo tuli balaalo titugenda genda eyo tulonde ababaka oba ekuloyiseewa oba obusuzeewa oba obusobozi tetubukola ki tetubuyina n'olwekyo tubasaba mujje muteekeko omukono amannya gonna kigenda tutwalire tetulina budde bungi ku luno era buli talowooza nti tugenda mulinda wiiki eno weneggwerako ku bbalaza buli amannya ago tujja gassa mu midiya tulage nti bano be basobodde okuvaayo ne bateekako emikono nga bazeeganye sente z'ekibi eza sitaani tebazitutte kyetusobola okukola otherwise tubeebaza nnyo okubeera wano waliwo ababala banga aboogera okubiina kyamaanyi kigenda abanga abakola ki boogera abanyumyamu obunyumi anti ensi eno yava mu kunyumya n'omukwano guva mu kunyumya naawe gwali wano maama ne taata we basooka kunyumya ne bayibuli egamba nti kigambo naafuuka omuntu kati okunyumya kwafuukamu ddi okubiri nolwekyo twagala okubiriza bannayuganda by the way mwongere okunyumya ku bubbi buli gyemuli eyo mu nnyimbe muki mwongere okunyumya ku bubbi okunyumya tekulimu sitaani ffe bwe tuli wano babakimbuuziza mu luzungu tikyanjawulo ki nemanya no ekyenjawulo waliwo obukulembeze obupya obutaaliwo emyaka 2.5 ekyokubiri n'embeera yanjawulo kati buli omu ku ffe tulekeraawo okubeera ng'eyo ne tunyooma ebikolwa abana ababaka be muli wano bangi mwekumu abakutte kamera n'abalala abatuwuliriza bangi senga be babadde wano nga be bawadde 10 bandizitutte because some people speak as if bo bali mu heaven bangi kubona abatuwuliza n'abatuvuma eyo abagamba nti tunyumyamu bunyumya be bandizitutte kati bano abazitutte lwaki temubeera nga bamazima bo ne muba praisinga abatazitutte ne mubayitako abazira because the common thing here obutatwala sente bulimu buli kibi bw'otozitwala sipiika agenda kukyawa ayinza n'okumalako ebbanga bw'otozitwale abo bayinza ozikusaba nga tozina nga balowooza bazikoze eki wazitutte n'olwekyo bulimu buli kimu kye bagenda okufeesinga abatazikutte n'olwekyo njagala okusikiriza bannayuganda engeri gye tusobola okuzimba eggwanga tuliseemu amaanyi abakola ebirungi tubasiime olwo tuvumirire n'abakola ebiki ebibi nemwe buli omu mwagala byonoonese ebad story yesinga okufuna publicity learn to publish also good story n'abakola ebirungi mubasiime mugambe ekikakati bano abatudde wano
mubatunule mu face mubateeke ku mitimbagano mugabe bano tekulya zitutte bwe kubako yazitutte ng'abadde wano nga mulina obujulizi mumuteekeko kasaako nga kigwegwe yes tiwabadde ne bamuwangaawo nebaleefu nebajenatano duulu naye tulinayo obujulizi obulaga nti gwe obanga naawe oli bw'amazima naawe bwemuteekako ng'amazima oli mu byabufuzi kuba mwesimbyeko naawe ofaanana oli yatutte sente because you are also killing an innocent person. So let's as a country common standard eyokutumbula abo abakoze ebirungi n'okuvumirira ebiki ebibi. It's every citizen's duty. Buvunaanyizibwa bwa buli munnansi. Kwange nange ensena nyinayo oluguudo lwentambulako nzeka. Nyinako eddwaliro lyengenda nga nze ndwaliramu nzeka oba bano mwe balwalira. Tulinayo amasomero exclusively nti gasomesa baana baabo. So sente zino ze babba zaffe za maama za taata za baganda bange z'Abannayuganda. N'olwekyo tubeere n'obusobozi. Please I encourage you strongly to live okubeera ku ludda lw'ebitambula ebituufu.